atugenda sala asiri nagamba nina nemanya katugenda mu sala ate bwamaze nakwata akadomola nagenda namala haja bwamaze haja nakomawo nemugamba tusaale nagamba tusaale nemugamba oyina wuzu nagamba nina nemugamba ate undabye nga ava okumala haja nagamba mfuyisiza bufuyisa ati mulabye ng'oli wayinza okwambukawo ng'omulaba ng'oyimiridde wano n'ava mu haja najja nagamba tugende tusaale ng'ekituufu ati mzee Abdulsamad sabo si kalamojja byenjogera byalwaleero kati ate n'abakalamojja bayinza omuka agwe nedda sebo tubiganye tugenda tuvaayo kujja mu busiraamu nga babagoberera basiramuse amaanyi ge tutadde kalamojja abantu bagenda balaba obusiraamu eddiini ejja negaba ngala emyaka gyonna egyo ngaekyo kyamanyi era nga kwatambuliza eddiini naye nga tasomesebwa ku kintu ekyo oluusi ne tuba n'obuzibu nti singa subuhi ng'agiddamu ku subuhi ng'emmanju agendayo noona amumanyi ono ng'emmanju agendayo nga n'omukka gumuyitamu ng'oluusi asobola okugenda ewa mukwano gw'emisana kalwe yafa nga yeswalaze nga bwatyo bwasaala ate nga talagadde kusaaza banne alina kyeyaba buli ssaawa yeeyisaayisaawo mu maaso kati bwe ndabye omusiraamu ono nensika muzeeyo oli nenga nti ono yayiga ofuna wuzu teyayiga bita wuzu ye amanyi bw'ofuna wuzu kaba kawedde yani nemugamba kitegeeza bw'ofuna wuzu toddamu kati nenjagala mubuuze gyoddamu ofuna yoddamu yaki kitegeeza nti wafunemu paka lwalifa kubanga waba tamanyi bijjawo wuzu yaba amanyi nti alina ki naye mu bufunze ayinza obba abaddeko n'ebintu bibiri sokera ddala ayinza obba abadde takola ki nga tamanyi nga kyekimukozeseza bwe kityo ekyo kyekisinga okuba ekituufu kirika nkireka ekyokubiri abasiraamu abali wano tuyinza obba tupalapalanya n'oli nga naawe oli wano ofuluma n'okola susu mu ddalasa nodda nonaaba mu ngalo n'otuula ne bagamba kad qamat essala n'oyimirira n'osaala bangi nnyo nsaba Allah atulongoseza ibada zaffe omuntu wamala okufuna wuzu n'afuna ku bino ebintu wammanga aba takyagirina wuzu okufaanaganako n'obusiraamu osobola okuba omusiraamu kati naye ogenda okyusa omuntu eba oti otunula emabega nga tokyali musiraamu oba ogenda okuzza amaaso booti okugajja emabega ng'ovudde mu busiraamu kati wuzu omuntu asobola okuba nayo naye kasita afuna ezimu ku nsonga zino wammanga eba emaze omumukola ki omuggwako alina kufuna wuzu ndala olwatera ogamba ngenda gijjuza tebagijjuza kuba teba ya kitundu kyebayita wuzu kuva ku basimara paka kunaaba biki bigere kati egenda namba era olina kuzzaawo ki kuzzaawo namba wuzu omuntu agirina kasita avaamu empewo kibayita ekizuusi nakuba gaasi aba takyalina wuzu era alina kuddamu n'afuna wuzu kasita omuntu akola amala ekyetaaga ekinene oba ekitono afuyisizza oba agenze mulongokko wuzu ebeera ekoze eki kati kankufundize kyonna ekiva mu bituli ebibiri ebyo ng'obadde ne wuzu kigikumalako ndoza okajja kutegereza kasobola banga ekimu ku bakulu amakubo abiri ago ag'obwereere bwo nga gavuddemu ekintu kyonna kakasa nti kikyalina wuzu yadde mbadde njikola ki mbadde njirina kasita okwata ku bwereere bwo ng'okwatako n'omukono omwereere
sigamba bwoti sigamba bukwatako bwoti nga wenkutte wano nga bwe buno n'okwata bwoti ngamba kukwata ku wano nga tekuli lugoye nga wuzo ekoze ki nga wuzo egenze kasita weebaka otulo wuzo ebeera ekoze ki wuzo ebeera egenze ebisingako abo bajja byogera wano abali mu bisala naye kinnumye nengamba kati ono woba omanyi nti amanyi okusaala n'omugala tosaaze ayinza obavuga omwaka nga talina wuzu eggwa ku muntu singa aluzinga okutegeera n'awungamu nkaawo nadda engulu ng'ali mu ddwaliro oyo aba talina wuzu kasita toba na maki toba na magezi wuzu ng'etema kuba wuzu olina gikuuma kyova nti omuntu weebaka taba na wuzu kubanga amagezi agakuuma wuzu obutoononeka gaba gakoze ki gaba gamaze okukuvaako oba toyina wuzu kati eriyo batugamba ngedda nti okwata ku mukyala okukwata ku mukyala tekuli mu bintu bimalako wuzu singa oba tokutte bye nnakugambye okusooka obimanyi ebiki bye nnagambye mulinaadina mwetolodde empagi Allah abafumbiza embeerera mwetolodde empagi ssebo mwagala kunnemesa kale Allah ateeke mubaraka natendeseyo ku vidiyo okumpi kumalako wuzu okulya ennyama y'eŋŋamiya asoma logirye bakkiro wa haafu oba owuusa esupu ng'ogenda ofuna ki ogenda ofuna wuzu kitendeseeyo galiki bajja kunkwata abafiqihi galiki olina musenya busenya tofuna wuzu ndala ate si galiki yekka kyonna ekiwunyanga galiki ennaku zino omuntu agenda n'alya kababu bw'okyali ku galiki eriyo somenya kababu wakababu ako kibanga kaloti bakyokya bwotya oba eba nnyama yoyo ani kebabu kebabu muganda ng'onkyusiriza ekigambo adde manyi kiri njeza nyama bajokyanga olaba okya embizi nga bwe bookya gundi afwan sausage manyanagama sausage andi sausage gyendi n'embizi nabifaanagana amannya njagala nnyo sausage eno nga wenjogera ku sausage mantegeeza mbizi kuba ze naakalaba sausage zonna ze naakalaba ku mawulire ziba za mbizi kati gwe wekkaali ey'ente bo banno balya za mbizi Allah atukwatireko bannaye omuntu bw'ava mu busiraamu ayinza okukafuula wano bw'ati nagamba nze ndokose naga astaghfirullah kasita ava mu busiraamu taba na wuzu ng'etema era atali musiraamu ne bwafuna wuzu taba na wuzu kuba alina obukyafu obunene bwenzikiriza kati osobola okunaaza gundi n'etukula kijja kyogera inshallah atumalire badde ngenda kyogera ya rabbi kale inshallah tukwate kuba ne basiraamu eddiini yaffe yakusoma ddiini yaffe eno giraba tokolamu by'oyagala tula wansi w'omuwalimu gogowulira kuwa emirembe Allah akusaasire nga byayogera bituufu ddiini yaffe yakusoma nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yagamba nti la salata liman la wudhu'a lahu talina swala oyo yenna atalina ki atalina wudhu kati olaba obuzibu buli ogenda saala nga tolina wuzu kati bino byonna byozzaako okukola Allahu akbar sami'allahu byonna qiraa z'okoleza Qur'an mu sala gwe tonna saala kubanga tolina wuzu naye bangi ekitugaana obba ne wuzu si lwa butagimanya butagisoma era oli ajja wano kuhijira alina gwazze okubanja kati nga leero lwakusatu ateeze musiraamu munne wano najja ate agwa mu ddalasa kitegedde ekimuleese okusaala wano bbanja
gwabanja yamugambye ngenze ku muzikiti kati ekyokubiri alina jagwa mu ddalasa ne bimunyumira kati nekikwatayo nanandika okujjanga ku muzikiti naye nga oyo gwola baze ku muzikiti ne wazze tamanyi we bayitawo wabula zze wasanze abantu abangi nga bakola bino webiti naye nalandiko bikola akola bikole bwati kati aba ali muno olwolumu ddalasa ne bamugamba nti kati nga bwensomeseza leero nti la salata liman la wudua lahu kati talina salata afunye wudu tegeeza okujja okusaala osooka wudu lunaku ndowooza weyagalya wofunira abadde amanyi nti baweyagalya wobinaabira kati boli anaaba biki vaife tusaayo kati ali muno lwategedde nti osooka wudu bulijjo kati ate waafuluma tagamba adinaani gwabadde ateze nti wudu bagifuna batya aswama musiraamu afuna wuzu anaabye omukono nesigere mumpa akadomola nagirandika kati watu wakomyekono natamanya yasoose mukono ki nasooka guno nalaba omusiraamu waffe awo ngaafuna wuzu mani obeera mu ofiisi wali waffe oba olaba abantu bafunira wuzu ninga omuzeeyi abadde ki sebo neyekaza nanaaba guno omukono nanaaba ne guno omukono olwo yanaaba amagulu nadda nanaaba emikono ngamba laba olwo yasooka omuntu we nengamba laba ekiri wano kyokka ekyennyamiza eyadhaani tumalo manyiyo ko hijiri ebanga ya nnyondo olina okugumiikiriza allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أبو لغاندا tumezo genda mu adhan ngambagambye nti dini yaffe y'obusiraamu yakusoma giwa obudde ogisome dini yaffe ate si ngazi right naye bw'ogiwa obudde Allah agikufundiza agikusembereza mu kutegeera nga buli kimu olaba okinako knowledge teba nti omwalimu asobola otutuula wano ku mimbali n'anukula ebibuuzo olina tokonoga nti ye naye oyo muntu waawo alina buli ansa buli woolwa mu field of experience omulimu ogwandibadde ogw'olunaku n'okolera mu ssaawa 3 era lwokola ky'omanyi obudde bufunda ate kinyirira nga bwolwa abasajja ba history aba mathematics bwasomesa mu ssomero emyaka 10, 15, 20 atuuka akaseera abanga omutwe gukola bulungi nga gulina capacity situla nga takyajja na kitabo wabula nga abuzabuuza where did we stop
nga wakona ku topic amanye ziri emabega wayo ne mu maaso waayo. Kati eddiini eno Obusiraamu tugisome abalungi ab'ebitiibwa. Kati omuntu wabanga atamanyi wudu, kuba wudu ate yo nnyangu, eriko ebigambo just basmala bismillah ng'otandika, ate wali ku lasti ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Okitegedde ebyo byokka buli wofuna wudu byebyo, tewaliko birala nti bikyukakyuka. Kati webanga wudu togimanyi ki ekiri mu swala zaffe, omuli ebigambo, muli mutahiyatu. Aye ne swala nno giraba nga bw'osala subuhi, bw'osala kabuliya, bw'osala dhuhuri, eswala yonna ebyogerebwamu bifaanagana. Oyiga laakeegi ne tahiyatu yaako, eswala ogimazi. Omuddu agenda kujja mu maaso ga Allah nga tamanyi eswala, agenda mugamba nsonga ki? Nsonga ki yamugamba n'okusaala? Lwaki yasaalanga nga takola ki? Nga tamanyi kukola kintu nga tokikola ki? Nga tokyagala. Buli muntu akola kyatayagala akikola kadibenga lye. Nze neewuunya ibadaati, emirimu gye tukola egy'okusinza Allah gye gyokka gye tukola nga tetumanyi kye tukola. Ebisigadde byonna bye tukola tubimanyi, era kyotamanyi oganze ekyo sinze bye sibitegeera. Waliwo emizannyo gino abatatya Allah gye bazannya, ludo, matatu, mweso, puulu, kyesi, oliwo abizannyamu esatu ena nga tabitegeera, nga gamaze akakagundi kannemaze otegeera, ndaba bayiwamu obuyiki, leeta ludo, wati leeta matatu. Alina kyategeera kinagamba sikikola ki. Era iyo omuntu yeejajinga kyatamanyi takontinuinga nakyo. Okujjako eddiini eyo tugifiirako, eddenga tetukola ki, wadde tugimanyi. Woowunya gwewebuuza ani awasa omukyala nga amaze kusoma bufumbo, babyekangira eyo ti omusajja yagulemera kati ewa mama yabadde ng'agireeta kale sisobola, ojja gigula. Oba oyagala ddala sayiye tujja gikukolera, ojja gigula kubanga eyo nsobi yiyo gwe tewasooka bisoma. Era mmwe bajati kaseera konna babatwala, abamuntu babatwala dda, naye mulekerawo okukola emputtu ku bitali byammwe. Naye tekitegedde emyaka emeka oba okitegedde manya kubuuza ebibuuzo ebirala. Omuntu atuuka ewaka ng'omusawo gwavunaana bba mbu wankyogere nti ya rabbi bana batasoma nabo batusobedde nkyogere nti kunka ampeeka buli lunaku gwe tewebakako weyita susulirawo kale ojja kwebaka oyumba ki? Tebakusomesa nikaahu wagwamu bigwe, kuba bino byonna byewakoze emisana tebirina makulu ng'ekyo kikulemye okukola. Waakiri byonna bireke, saala swala soma azikaali, akomewo nga tewalezezza ngoye, omugazi sibadde namaanyi naye jangu kuwe hakkiyo webake, ajja gifuna yeebake, agambye ku makya nti nowootayoza eno kanzu kasa ya bbulaaka, eno yo nja giddamu, naye gwe gakutanda ozigolole ozitimbe waggulu bakuyite ofugume. Ate nga ennaku zino 90% bafugumi, bawakana, balina empaka. Kana omuga nti yagamba ate omuntu amala onnyiga n'osoma hadisi agigobya, twalamu noga subhanallah mukoze ntyo ono, kuba hadisi yetutaasa yatusabira ku nsonga ezo. Kuba oyetusigiriza akolimirwa eyo hadisi nene ku nsonga eyo, ogisoma nagamba nkubulire okuba kolima bakolime naye ganje webake la ilaha illallah. Okozi wanyiga ku abalinnyeko amajini kanne bw'osoma ti
era ebyo asobola bitegeera kati wano tewali nsonga kati obiyingira kati olenjukiza mujjukize nti munnange nno Allah agenda kunyiga nti kozi jangu naye tekiba kuba Allah nze n'omwaka ngusobola ate oba olaba n'omwezi agumala atalina kizibu n'esatu n'ekkumi kyobola nti mu Luganda eriyo ekigambo nakiyombekedde naye siwulirangayo sekiyombekedde oba nabiwulira bubi siwulirangako seeki naye bannaki baki balina obusobozi obugumiikiriza ezo embeera ate ffe tetutakola ki tetutalina naye leero kambeereko looya w'abasajja akyala mutusaasire temuddanga mukugaana bintu ebyo funa kyogaana ekirala mukama waffe Allah atugamba mu Qur'ani al-Karim mu suratu al-Anfal aya wanisooka ya Muhammad yagamba nti afala yatadabbaruna al-Qur'ana abange temwetegereza Qur'ani walau kana min indi ghayri llah singa yali eva eri ekitali Allah subhanahu wa ta'ala lawajadu fihi ikhtilafan kathira mwandisanzemu enjawukana nyingi okontana nga wano ate yagamba kino nono agamba kino Allah yatusiza Qur'an nga kituufu eva wa Allah tosobola gisoma newogamba kanjive ku nnansi nga nzira ku Al-Fatiha oba kanve ku Al-Fatiha nga nzira ku nnansi oba kanjive wakati oba kanondemu aya etya temuli nsobi yonna mu Qur'an Allah kyagamba nti afala yatadabbaruna al-Qur'an abange Qur'an yete mugyetegereza musoma busomi kunyumira maloboozi naye temuyina kaseera ke muwa mitima gyammwe kufumintiriza omuganda alina wagamba nti omuganda waba akubuuliridde nalaba nga oganya otegeera gati nkubuulire genda weebakeko ekyobugazi olowooze genda tujja biddamu enkya genda weebakemu olowooze tujja kwogera enkya ayagala oggulewo omutima n'amagezi ku kyoyagala okukola ogenda osalawo nga tolina gogenda kunenya kati Allah agamba bwe musoma Qur'an muyitako buyisi ku byenjogera temugitatabbala temugyetegereza singa yali evudde eri kyonna ekitali Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira omwandisanzemu enjawukana okukoonagana kungi mu Qur'an n'olwokuba nti kitabo kyava eri Allah rabbul alamin kyekitabo kyosoma nga toyina mutima we gwekanga nti lwaki ate agambye kino ebitabo byonna ebisigadde birimu kibaita editions manyi lwaki babyeditinga beeditinga bayibuli kuba balina vasi zebateekamu natukesera ate kino twateekamu kyaki kuba waliwo vasi ezirimu zebateekamu azigamba nti Yesu mwana wa Katonda kati essaawa zino zibalemesezza kyebaagala oyisaawo ekyo muyita Katonda yennyini kati ziri zibatawaanya ezasookayo eri kyovalaba nti eva balina editions ekitabo ekyava eri Katonda who is editing it ani agenda awoomesa bantu be bannyini kyo ekyokubiri bineetabo byetusomeramu bino eby'oluzungu osanga second edition kiba kitegeeza nti okukitoolamu oba okwongeramu omulundi ogwokumeka ogwokubiri bagamba nti kubaka ffe twasomera science physics fwe twasomera physics enjuba yalinga tetambula gwe wasomera etambula ffe twasomeranga tetambula ng'ensi ye yeetooloola afirotasan ate essaawa zino abannasayansi bakkaanya nti enjuba ye yeetooloola ensi era emu ku nsonga we baazuukukira kwebuuza nti awukamuzi nti ensi ye yeetooloola enjuba ate enjuba neeba n'amasannyalaze egajja wa
mu rotation zeekola bweti weekolera amaki amasannyalaze bwe bagamba era eyatusomesa nga akyusa statement eyo yatukubira example ku dayinamu y'eggaali singa eggaali eyimirira dayinamu oluzitala tekola dayinamu eno erina kumala eggaali erina kumala tambula neyeetoolooza dayinamu neproducing amaki sannyalaze kakati ekyo ekitabo kyebasooka owandiika ekyogera ku eyo simanya whatever kitegeeza essaawa zino wokisanga kirina editions ng'eri edition ffe twasomera egamba ensi eyeetooloola nga edition ez'abaana abaliwo kati nga zigamba nedda enjuba yeekola ki ebyo Allah abyogera dda nti enjuba n'omwezi bitambula nga buli kimu kitambulira mu kkubo lyakyo kati Qur'ani ekitabo kyaffe ekyekitiibwa omusiraamu ali wano osaana ekitegeera nti Allah yakituwa tukisome twetegereze bye tusomye tubirowoozeeko nnyo tubiteeke mu nkola n'onaasoma Qur'ani yonna okuva ku Al-Fatiha paka ku Naas naye nga tolinaamu aya gy'owa birowoozo kulowooza ku Allah kyakugamba gwe okusoma ko tekulina maki tekulina makulu kiringa omuntu we yeebaka nga TV ku eri ekola ki eyogera byonna ebyogeddwa nga yeebase talina kyamanyiko n'ekimu kati eri abantu nga Qur'an tugirina mu mitwe gyaffe naye ng'olinga omuntu gwateekeddeko TV nga yeebase nga tolina na kimu kyojja mu Qur'an kikozesa mu buwangaazi bwo naye nga weetegese mbu okugamba Allah nga ye mutera okubyogera kubanga si bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati ma kitaabuka ebyo si bya mukama waffe sallallahu alaihi wasallam ye yatugamba ebibuuzo biriyo bisatu mu kabbuli yatugamba bisatu mu hadithi ya Bara'i ne hadithi endala ezogera ku ekyo yagamba nti bagamba bakamyufu balubyanza abata bana stage wetudda ku saidi yaffe abavuga boda balubyanza bagamba kati ate masannyalaze kasobolya gwe bayita kamyufu omanya ayunga buki buwaya talina certificate era eyo ennyumba weekwata omuliro talina insurance anyagina okusasula njabala n'ofiisi ye akapanda sawo wayingira akassaako wafuluma denakewa dena kati wabaawo ensobi akapande takaziza kati ndeka nze ndi wa bibaatule ntunda baatule yafunye obuzibu nti gwe wampayiringira nti ewa kakati bakamyufu bagamba omuntu obaira mukabuli bamuga ti ma kitaabuka kitabo kye Al-Qur'anu likitaabi nze Qur'an kye kitabo kyange kale otwala idea yaabwe nga bwe bakyogera nti Qur'an kye kitabo kyabwe ono kubabuuza mu kabbuli okakasa Qur'an kibadde kitabo kyo byobadde ng'okola mu kusuubulako obadde okolagana ne Qur'an nga kyeggamba kyokola okiba Qur'an kitabo kyo okuwasako obadde owasanga Qur'an bwe kiba Qur'an kye kitabo kyo kubanga ekyo kibuuzo mu kabbuli gyekiri naye bagenda kubuuza nti wama yuderika otegedde otya nti Muhammad mubaka wa Allah tosalama yo mutegedde otya gwotaba ogambe gwe kennyini ogambe malayika nsaba Allah asituweeko obusobozi ate nga teri asoma Qur'an mu bulamu wano atagenda kwanukula kibuuzo ekyo nsaba Allah atuwe okugisoma okugisoma kati n'okugiyita dabbala kugibeerawo n'ogirowoozaako nti eyo aya Allah agamba ki n'ova ne ku dduuka w'okolera n'ogenda wali ewamuwalimu nti seeka aya eno njagala kumbulira Allah agamba kiwa obeerenga obulamu bwo buyina akakwate n'empisa eziva mu Qur'an ekibuuzo kigamba singa Allah n'aleeta okuwasako ne Qur'ani bikwatagana ennaku ezaliwo omusajja
saidi esooka eyo omusajja oyo balowoozesezza ensi nti musiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Era njagala kusinziira kulawuza wano Islamic Media Uganda okuwabula abakulembeze b'obusiraamu yabadde Sheikh Imran Sali owa Religious Affairs Uganda Muslim Supreme Council. Nsinziira ku mutimbagano wano omuwabula nti saidi gye baavugiddeko ensonga y'omusajja yawasizza abakyala 7 omulundi gumu si ntuufu, waliwo kye batamanyi. Baavuze saidi egamba omusiraamu owasa otya abakyala abasukka mu bameka? mu 4. Ekyokubiri ogatta otya abooluganda bameka? 2 mu bufumbo bw'omulundi ogutya. Ogwo mukifu mu ddiini yaffe agonna mazabi manene, era singa ogakola ng'okigenderedde gakujja ne mu busiraamu, kubanga abakyala 4 suratu nisaa'i ayo bayaku 3 wa in khiftum wegamba alla tuqsitu fil yatama eyetuta ate we yatuta nesiba kubameka kubana awo tosukawo. Kati omusiraamu awasowa 5 aba ajemedde Allah omusiraamu, era baba bakulembeza obusiraamu kyebavunaanirako omusajja oyo omusiraamu owasowa otya abakyala bameka? 7. Ekyokubiri Allah yagamba era mu nisaa'i wa anta jema'u bayna al-ukhtayn to walan tajma'u wa anta wa era togezanga n'ogatta wakati w'abooluganda bameka? 2 mu bufumbo bwa mulundi gumu. Kati awo nawo babeera bamaze omukwata. Era nawulidde sheekh oyo nga yatadde district kazi agende anoonyereze ku imaamu abawooye abakyala abasukka mu 4, yawooye abakyala 7. Era lulingi yaffe y'obusiraamu singa yakikoze nga musiraamu bamulagira kuba 2 bano abooluganda alina kutaaka omu, then kuba n'7 n'ajjako 4, ajjako 4 n'ataako bameka? 3. He takes 4 out of the 7 n'agamba 3 gaawe. Oba ntegeera? Naye ebyo bikola kuffe abasiraamu, ebyo byaffe abaki? Era omusiraamu gw'ogamba Allah yagamba n'agamba nti sami'ina wa ata'ana, mune mpulidde era nkoze eki era ngonze. Era oluusi oyinza okulagira omuntu nti bwe bagambye ani aŋŋambye taata nti bannange mumpe banne ngende muze yampita, naye nga badde atuuse ne feesi egamba sijja kikola, naye wawulidde akyogedde naga bannaye mukanjire muze yagambye. Kati atali musiraamu bw'omugamba nti Allah yagamba nti nze abana ngenda basukkamu kuba ffe tufa nnyo. Ekika kyayo bafa nnyo, ayagala kuzzaawo bali abafa ayagala kuzzaawo. Kati omusiraamu kati Allah yagamba idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Omusiraamu omugamba nti Allah yagamba yeyongera bukkiriza nateeka mukola tteeka lya Allah. Atali musiraamu omugamba nti Allah yagamba agamba nti nja kukuba oluyi ne Allah mumunoonye naye nja mumukuba sijja. Yagambye nze abaana nabasuseemu ate nkyaleeta nina kuwasa 2 mwago asoza alina bunene. Kati abasiraamu bakyankalanye nange okusooka nabiraba ku media. Bani media zino zimanyi okumanti bakyogera batya kuleeta ekino nti kiriiwo mu luzungu manipulatinga bajja ne bagiragira ebintu nga si byebyo. Kale ffe abawali muno oyogera ku kintu nga si kyekyo
jamani oba oleese kizibu kati tuseeka naye amale kwetegerezanga kali kadde ka vidiyo olwo firimu gye baazannya ku midiya okwo omukazi yali ayanjula bbaawe ku mukolo yagenda okukyuka gwayanjula abadde omukazi ng'ate afuuseemu ki musajja nentya ninga lino ddogo kikaaki ate abo abaana wala babizannyanga ebituufu kati Allah yasaasira kyesimanyi sikyogera nesoka nembuuza bayaye bannaabwe nti gwe muyaye gwe oni abadde akola kiwa mani waliwo abayaye bo aseeka tebakutomeza wamma eyo firimu yali yaani abaana banyonyola firimu eyo n'omwaka mwe yafulumira n'omwezi kataba ngambe n'essaawa we yasooka okulabirwa nimugamba temugamba firimu nti firimu nenga subhanallah mbale nginateekateeka mutomo kati bannange abawasa mwegendereze oli yawasa ejjinni ng'oteekayo ka vidiyo teeka otutta eyo firimu kati abaana ba midiya si bamu nasooka nendaba embaga okwanjula bano abaana ba midiya bano bayinza okuntomeza baabika abantu bano mwabawulirako era abamu ne mujaganya nti oyo tumuwonye n'okugiraga nti balo naye ayogererayo nti atanagenda baana yadde bamusindiikiriza akati ffe mu ddiini yaffe ey'obusiraamu era nasooka ne nakuwalala ate omusiraamu kati oluvannyuma omusiraamu aŋŋamba nti seeka twafunye omusiiba nti embaga gye mulaba eri ku mawulire nti biri waffe ku kitundu naye ekisinga okunnuma musiraamu yalyogera nti omusajja ono awasa mushiriku nemuga beera sida ye mushiriku ayina amasaba awaka ngamba statement eyo neno gissa ku muntu kati nakoze n'ensindikayo systems zange nzetegereza bulungi nezikola coverage nga emiryango amaka right tv ziraga amaka miryango kuba yo amawulire bamulaga area olina kukoma wano ng'emmanju eri amasabo agasukka mulimu 2 3 4 5 muka ayino toyi iliyo ne toyi oba 5 muninga manji ali muhimu manji kaningamba kusaidi y'abasanize ekyo kyeyakoze yeddiini enti entuufu omuganda akiyita kukola ki kusajjalaata era nze saasira nnyo abakyala abatali ku ddiini ya busiraamu obusiraamu bwaprotectinga ekitiibwa ky'omukyala all corners obusiraamu bwarespectinga omukyala wallahi tewali ddiini egenda kuwa mukyala value nga ddiini ya busiraamu ekyokka kye yakoze obbaleeta 7 ne badde aleese 4 obbaleeta 4 bw'ati ng'alinga adigidira muki mu bizike ebitalowooza kuba ekyamazima abakyala Allah byaweetengera ekyo kirabika batono nnyo nga n'abange mwebali naye nga batono asobola okusanyuka nebba nga ne mukyala munne waali wano okitegedde mbu n'abeera nebba mbu nga musanyufu ye wano mbu nga noono mukyala muki mulala batono sala bisini amala birogaroga mu butuufu muze abutosoma kyayogera kitegerekeka imma nga yabasiriwaza kuba tebawasiza ku olwo nti yasoso balaba abaddenga nabo ate n'ekirala kyova nayogera ku kigambo kino inna lillahi allahu akbar kakati nayogera ku kigambo kino naye kankyogere wano ku hijira
abagagga temulina chance kumanya bantu babaagala bituufu abagagga. Kitegedde mugagga? Ngamba ggwe nzi ngamba ono okyeka oli aziwa ggwe nze ono yampa nzi ngamba nze ono mugagga wange oba kati gwe oli yazikuwa jangu omwogereko nze wange wuno. Omuntu buli waaba n'ebyengera kizibu omumanya baani abantu be era baani abantu b'ebyengera bye. Ffe abataliiko byengera ffe tulina abantu abatuufu. B'olina bataano beebo